the gays. Abakulembeze mu kibiina ky'NRM Batongozza kaweefube okuwenja Akalulu aka ssentebe waabwe Yoweri Museveni ayagala ekisanja ky'omusanvu wa pulezidenti awamu ne bannakibiina abalala mu nkola ya nju ku nju. Enteekateeka eno etumiddwa NRM Parish Based Grassroot Mobilisation nga basinzira mu lukungaana lwa bannamawulire ku kitebe kya NRM ku luguudo kya Bino mu Kampala. Bano nga bakulembeddwamu amyuka ssaabawandiisi w'ekibiina Rosemary Namayanja bategeezza nti kino bakiruubiriddemu okulaba ng'ekibiina kiwangulirwa waggulu mu kalulu ka 2026. Nti enteekateeka eno egenda kutusobozesa ng'ekibiina okuwangula okusinga bwe twali tuwanguddeko kubanga structures z'ekibiina zonna zigenda kubeera active ng'era bawenja akalulu nju ku nju muntu ku muntu okulaba nga NRM ewangula obuyinza mu 2026 tutunuulira abantu bonna. Ekya puroguramu eno tekirina we kikoseza nteekateeka ya candidate kutambula district ku district. Strategy, the parish mobilization meeting, these ones are only intended to intensify, to cascade Muzee's information, Muzee's message to the grassroots. Ssabakunzi wa NRM Rosemary Namayanja asinzidde wano n'avumirira enkola y'abavubuka ab'oludda oluvuganya bagamba nti beegumbulidde okusoomoozanga ab'ebyokwerinda. Kwata amayinja ne bakuba poliisi. Kati mu kukuba poliisi amayinja mazima okuba omuntu akutte emmundu oba omukyokooza ate nga tulina obuteeragana nti emabega eyo nadda mu kalulu akaggwa waliwo abasirikale abaafiirwa obulamu bwabwe mu nteekateeka ezifaanana bwe zityo. N'olwekyo wano nkozesa omukisa okukubiriza abazadde ffenna abaana baffe tubakubirize. Embeera eno ey'akalulu kuno okunoonya akalulu tekitegeeza nti tulina kukwata amayinja oba tulina kukola ffujjo tusobole okuwanguza abantu baffe. Tukimanyi bulungi nti bannaffe ab'opposition bayinza okuba nga babikozesa bakyokoze poliisi basobole poliisi naye okwetaasa basobole okufuna simpate oba okufuna okusaasirwa. Naye eyo si ejja okuba emmanya y'enkoko, eyo si ejja okuba ennonya. Amyuka ssaabawandiisi wa NRM Rosemary Namayanja era ategeezezza nti akwatidde ekibiina kyabwe ebbendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni y'akatalaga disitulikiti 46 ng'awenja akalulu okulaba ng'adda mu ntebe ey'eggwanga ekisanja ekirala. Ebyenjawulo yamaliriza amambuka oba Northern Uganda n'amaliriza Eastern Uganda ebuvanjuba kakati wetwogerera ali mu kuwumbawumbako obugwanjuba oluvannyuma ajje wano mu masekkati ga Uganda wagenda okuwunzikira akalulu naye nga tubategeeza nti okubala yatandika yakakola rallies mu districts olwaleero aweza districts 96 ekitegeeza nti tutambudde bulungi era zonna ajja kuzimalako. Kabagahe Mary Rose yakusakidde eggulire lino ku Lwake TV amalindilire.